Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, oyogera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba nti omuntu eyazaalibwa omukazi awangaala ennaku ntono amulisa ng'ekimuli olw'eggulo n'awotoka. Kitaffe mu linnya lya Yesu Kristo, muganda waffe Tamale kaakano awotose, takyali mu nsi. Mukama nga tugenda kumuteeka mu ntaana, entaana eno tugitukuza n'omusaayi gwo. Mukama nga tumubika mu kifo kino, tumuteeka mu kifo kino, tumuteekawo Mukama ng'alindirira olunaku luli lw'olijja Mukama wange okunona abantu bo. N'olwekyo kyenva ŋŋamba bwe nti enfuufu mu nfuufu evumuvu. Before COVID, omukulembeze w'eggwanga ng'ampisa entebe ku nsonga ezaffe z'ekiyekera. Naye nga mugamba omusajja ku difendi ng'ennyo ng'ali lubi, n'ambuuza nti ani Tamale Mirundi. N'aŋŋamba nti baŋŋamba yagwa eddalu. Tamale Mirundi ogirabye? TM eyo y'entaana y'omugenzi. Ka TM okalabye? Tamale Mirundi eyo y'entaana ye. Nga mukitegeeza bulungi kati. Sidda maliriza sidda kati ngenda kuyita mu kiyungu gawe muŋŋambye eyo entaana maze ogiraba mumaliriza bannaye.